The Newsroom, where untold story is revealed. TV zino zetuyina katube zibe chachi buli emwe inaketa etafali lya muzeita amale bibuti obani nga monene atugulumize ekyo tukyebalize Katonda. Muyinza okuba temukwatagana mu byabufuzi naye abadde awabula ffenna. Nze ntwala omukisa guno okubagiza baganda bange nga mbagamba mugume, naye omusajja atuvuddeko abadde musajja si musajja sajja. Ekyo buli muntu ajja kukyogera, kwogera n'otunuulira n'ogamba oba wenaali mu opposition oba waawa mirundi abadde amulwanirira. Kino njala kibabuulira oba byabufuzi badde tebimugatta naawe naye adde ayimirira n'abantu bonna. Ate abaluna bafuzi abamu oyinza okutusa ne bitwawulamu naye ng'abadde ye anyumirira na buli muntu yenna, tekisangika. Nze era mu biseera byange byonna bye mbadde musinga nga bwe ngenda muyita muzeeyi aŋŋamba no oli mwana naye Mukama w'amaanyi bye nakubuulirira wakyusa. Era nze neebaza Katonda ti muzeeyi Tamale avudde mu nsi ng'ettafaali liyangattako ngenze nkyusiza. Ekyo nakyo kimwebaliza. Yampita lumu ku Papa Paul namusanga n'essali ono yaliwo, n'aŋŋamba Majambere omusajja yenna ng'agenda kukola ekintu olina okukirowooleza tomala gwogera. N'aŋŋamba nze bwe ngenda ku TV banjagala, bwe ngenda ku leediyo buli omu ampita, naye simala gafulumya kintu kyesikoze kyesirowoozezzaako. Kwegamba ng'alina kyandaga ti omusajja we bw'oba olina kyogenda okwogera osooka n'okirowoozaako tomala gukola ki gwogera. Naye bannange nze sirina bigambo bingi byakwogera ku muzeeyi Tamale, naye nze ngumyanga ffenna Mukama atugumye, ate agumye ennyo famire eno, ate okuba obumu agali awamu ge galuma ennyama, kuba abadde atugatta avuddewo. Naye nze njagala tube bumu, abaana ba Tamale, bakyala b'effamire, emikwano, tube bumu tutuukirize ebiruubirirwa bya muzeeyi. Bye bigambo byange. Mukama abangumize nnyo. Webale nnyo mukadde waffe, basiniya baffe, njagala okutuusa okusaasira kwange eri maama waffe omukyala owa maka gano, yali kansala waffe ku division nga tukyali mu kibiina kya DP, yali waffe ddala naye ffe twagenda awalala tusigala eno. Nze Tamale kyengenda okumwogerako nga munnamawulire, nali mukyaza mu puroguramu yange. Ow'ekitiibwa Pastor Bugingo oyogedde abantu okwerabira, abantu beerabira nga tonnasala lujja luno. Twalina mukwano gw'omugenzi Ddamulira Africa Buyondo, nze nabasanga gye mwali muwangaalira ku Victory nimbeera omu ku mmwe, naye Tamale lwe ntandika okutuula naye ku mmeeza nga tutwala nnyo ku Dowinton tulye ku kigere. Abasinga bitwogerako nga bwayogedde n'abadde tawangaala naye katajja kutulaga nti abadde akola ki mukwano gwe, nga tugenda ku Dowinton ntulya ekigere naye nga tatera kulya mmere nnyingi ye akwatako nki nkwate. Lwaki ebigambo bino njaga kubyogera? Pastor Bugingo, olwaleero abaana baddamulira, mikwano gyaddamulira twabeerabira dda ffenna, teri n'amanyi gye bakoze eki
ate twali mikwano gye ddala n'okusinga bwe tukola ki. Nze njagala kubeera wa mazima, tukumye abaana bategeeze nti obudde bukyuse. Taata abadde abafaako akoze eki? Okiraba ow'ekitiibwa Bugingo bwenjogedde ku baana baddamulira bamanyi omukwano gunaavuddeyo yono omukobo omukyala aliwa situka maama bakulabe oyo mukyala addamulira oyo ne mulumbe lwaddamulira omukulu ono Tamale mirundi yayogereramu. Lwaki mbagiddeyo history oyo? Abantu twerabira, naye waliwo abantu abateerabira abasigala nga bagoberera baki bannaabwe. Njagala okwogera ebigambo bino mu bufunze. Tamale mirundi tubadde situkanya kibiina kya byabuki, naye enjawulo gy'abadde naye nze mbadde nzijja wano nga nkyamukyaza ku puroguramu yange nga sirina mmotoka, nga nzijja wano nimupiikinga ku makya ningendera mu mmotoka ye n'omukuumi waffe. Naye nga olaba ataddemu omuntu ow'ekibiina kyamanyisi kyaki, amutadde mu mmotoka ya gavumenti erimu n'enki emundu. Naye bw'obanga otambula bw'otyo ogamba omusajja agenda kunkuba ennyondo. Olunaku olumu nakeera wano ssaawa 12 nandaga yali taagala agenda ku puroguramu, n'agamba kanzije namulinda eddakiika 4 tugenda kutuuka ku TV nga wabulaye eddakiika wayiseeko eddakiika 10. Nali saagala kumuleka wano. Lwaki nali namuwa puroguramu ya Lwakubiri nga y'omu ku bantu abaali bakola puroguramu eggwanga ne bababona nga bakuteza okukola ki, okulaba n'okuwuliriza. Ffe ng'abamawulire tukoseddwa nnyo muganda waffe Tamale mirundi, kubanga ekyo kibadde kinene mu midiya. Mu byobufuzi abadde musajja awagira omuntu ng'awagira, si bano ekiro ali eno akawungeeza ali eno n'abeera abalala. Abadde awagira omuntu n'omutima gw'obuki. Njagala okwogerayo akagambo kano. Mukama wange omukulu ono Sebo MC omukulu ono lwaki njagala kumwogerako? Twalina omwami naye ndowooza yafudde mu wiiki nga 2 oba emyezi 2. Eyatuyitanga bamuyitanga taataani, yabeeranga saidi gundi ng'ogenda saidi z'Entinda. Yajja nafunako obuzibu ne gavumenti awo emabega kwawo. Naye lwaki nzija ekintu ekyo? Waliwo mikwano gy'omugenzi egyaki. Pastor Bugingo njagala kwebaza. Wakuuma omukwano gwammwe eno gye mwava, ate kati omuwerekedde. Bagamba atamanyi empeyo yaki tawa mufulu ki. Naye abali wano nange nga mwendi njagala kwetonda ku lwabo abateekako obunnyo bw'ogambye kungulu naye nga kibateeka bunda mulimu ekiki kirala. Franka Kyazzi omukulu ono ayogedde ekigambo ky'amaanyi. Abasajja n'abakazi tuteekako obunnyo bw'okuki, naye nga mu mutima munda olimu akasajja kaagala kukola ki. Mu bufunza abasajja n'abakazi abalina obusajja nga situnaba kuva wano, pasita wali badde obasabira esaala ey'enjawulo, kubanga bw'otabasabira kwakwatako Katonda abanywezi bagendagenda ne sitaani. Ate sitaani bwagenda nawo ne bafa bagendagenda mu geyeena. Nsabira Tamale mirundi Katonda amuwe ekikuumulo eky'emirembe. Nze Moses Kanaala kulw'Amakindye Ssaabagabo municipality, oyo mutabani wange mu byobufuzi naye kansaba ababuuzeeko. Webale nnyo Faizo kamera. Abooluganda Omukama mulungi ekiseera kyonna. Ayi Omukama ayi Omukama
bakozi bannaffe mwenna kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukadde waffe Mwami Tamale Mirundi. Nze Faizo cameraman ndi kansala ku lukiiko lwa Makindye Ssaabagabo Municipal Council ate era nze minisita w'ekikula ky'abantu ku lukiiko lwa Meeya Kabuzi. Ndi wano okusooka okutuusa okusaasira kwange nga nze omuntu eri mukadde waffe mukyala Tamale, mukyala Juliet Nantege Tamale. Nali kansala ku divizoni y'e Bunnamwaya nga nkiika ne mukyala Tamale. Era bwe nafunye amawulire g'okufa kwa Mwami Tamale ng'omuntu kyankutteko nnyo, kubanga Mwami Tamale mu kulonda kwa 2016 yaliwo NRM, ffe nga tuli ba DP neeronda mukyala Tamale okwesimbawo mu kitundu kino ku kaadi ya DP. Twasooka kweraliikirira ne tugamba nti Tamale ndowooza ekiseera ekyo yali akyali oba secretary wa president, tunaasobola okuggyayo akalulu omukyala tamukweke ku lunaku lwa nomination. Ye bw'anaaba tamukweke anaamukkiriza okunoonya akalulu n'aba DP gy'alwanyisa oba opposition. Naye njagala kumuwaako obujulizi nti mu nnyumba eno wadde ye abadde wa NRM naye abadde ayaniriza buli kika ky'abantu. Era ffe mu nnyumba eno tetubadde bagenyi. Buli we tubadde twagalira mukyala Tamale nga tuggulirwawo oba Tamale waali oba taliiwo. Waliwo abantu abamu nga bw'abaawo bwe muba mwagala oba mwana oba mukyala mulina kulyabiriza asooka aveewo mu mulabe, naye Mwami Tamale abadde atukkiriza okujja wano oba waali oba taliiwo. So ekyokulabirako ekyo ndowooza njagala abantu mukitwale. Bw'aba mukyalawo yalaba omusana gwe nga tonnagulaba ate tumuziyiza kugenda mu maaso na musana ogwo. Era tulowooza nti olw'ekikolwa ekyo Mwami Tamale kye yakola, ffenge abakulembeze mu kitundu kino kyali kyakulabirako ky'amaanyi. Twagala kusaasira mukyala Tamale, tumanye akaseera kayitamu kazibu. Okuviibwako omwami si kyangu, tekimanyiirika, naye twagala kugumya tife omukwano gwe tubadde naawe nga n'omwami waali tugenda kugukuuma, tujja kusigala tuyimirira naawe wona ab'otwetaagidde. Ekyokubiri okusaasira kugenda eri abaana. Njagala kugumya bamaama bange, omanye ab'enkimanzi be banzaala. Kiseera kye mugenzeemu si kya bulijjo, kubanga Mwami Tamale abadde taata ate abadde mukwano gwammwe. Kaakati taliiwo, naye tusaba Katonda eyamututte alina kyabateekerateekera era tajja kubaleka kulaba nnaku. So mweyongera okwekwata Katonda ajja kubagumya. Naye mu kaseera kano njagala kukubiriza abatuuze abali wano, abaami n'abakyala abali wano, mutwale ekyokulabirako kya Mwami Tamale. Mwami Tamale mubadde mumulaba abadde nga yeekyanga ku TV. Nze nange bwe yantiisatiisaako olumu, naye nga ntiisizatiisiza eyo bwe nzija wano atanyaniriza. Naye Mwami Tamale yakuza bulungi abaana. Nsaba n'abazadde abali wano mufune ekyokulabirako ekya Mwami Tamale. Ffe tubadde bakulembeze era tukyali bakulembeze, naye tetulinaayo musango gwe twali tusalidde baana ba Tamale nti bakoze kino bakoze kiri ku kyalo. So nina obwesige nti empisa z'abalese abasizeemu zigenda bayamba okusobola okuwangula ensi eno nga wadde taliiwo.
so kirungi nnyo abazadde tukuze bulungi abaana ne bootalibaawo abaana olyebaka mirembe nga mu nsi balina emirembe. Ekisembayo banyamo ne bassebo bwe nziza okwata wano muzindaalo bangi batira nti agenda kwogera ebyobufuzi. Wano tuli mu kufiirwa, siyinza kugatta ebyo, naye nsaba tufune ekyokuyigirako. Muntu bw'obeera mu kifo kikozese bulungi. Ensi eno yasemba okumanya nti waliyo omuntu gwe bayita pulesi sekuritale nga Tamale yali mu kifo ekyo. Bukyava mu kifo ekyo eggwanga terimanyi oba waliyo n'omuntu gwe bayita pulesi sekuritale wa pulezidenti. Abagoberera ebintu munanjulira. Abantu abali wano okozesezza otya ekifo ky'olimu? Okikozesa kunyigiriza bantu b'okulembera, Mukama yakulinza akulamulenga nawe walamula abantu. Okikoze kubbirako balala kubanyigiriza, Mukama akulinze. Naye ffe twagala kwebaza ti Mwami Tamale yatutumula bunnamwaya bwe yali pulesi sekuritale, era n'ekifo bwe yakivaamu ne kifuuka domanti kubanga owe bunnamwaya yakivaamu. Njagala kutumaliriza nga nsabira omwoyo gw'omugenzi omuka guwe ekiwummulo eky'emirembe ate ne famire enagigumye wakati mwatabaawo. Webale nnyo Faizo kameramani, ebigambo byogedde ebirungi ennyo era sinza biddamu ne mumativu na Beyond the newsroom, where untold story is revealed.